Patricia mukwano wo umuze ko bobo oli mutufu totukakasa nnyo. Totukakasa nnyo mukwano. Tewali agalabika kasobyo. Obo yogera ne mama Solo. Kati ne kituyamba kitya. Nempuga yali abera n'omukulembeze. Nakwata mu kittavu. Tukufula mutufu. So eri togifula nga reference. Kwoloza ati kwe tugenda okusengejeza omukyama waliwo ababaddawo okumpi. Nempuga yali atula wali eri n'omukulembeze. Nga ye twice as in twice second in command. Nakwata mu kittavu. Okitegedde? So obo yogera naye obo yogera ekyo tekikufula mutufu temutukakasa nnyo muleme kwerabisiza mu bantu ojja n'oyogera ebyo already waliwo abakuyita abakabano kati gwokozeseza situation ya map olwokuba nti akakiiko akamutwala kamubonereza gwe noyagala okitume nti gwe wamuviiriddeko okugobwa kati okere ku makya already waliwo abakuyita owakabano kati wakuyita owakabano kitwaliremu mama Solo bwekimala okutwalira mama Solo kitwaliremu secretary general for already babadde balina bano ba propagandist balina be babatambulizaako kati beekukumawo nti oyo olaba oyo w'amaanyi olaba oyo omuwala oyo olaba ayina amaanyi yagoba ne maapu naye nga okozesa situation ye yagoba ne maapu akabano kawambadde ekibiina ba propagandist batambulirawo sometimes take bullets for people Bolaba nti ekintu kiyinza okuzaalira oli eminyira teekayo omugongo kye kyatuleta mu struggle kutekinga bullets abantu ne bakubuuza naye gwe totya kati omugaso gwo gwaki bakuba amasasi weewoma bakuba amasasi mu struggle bye tufuna balabe kutusalako mugambo kutwogerako bino eraze buli lwabansalako ekigambo nga yes eryo essasi lindidde sidaawo era nyenye bannange nze sennyonnyolako Gobagawa no musitwago obaze kufuna birabo mwana wa maama eno bavuma abawayiriza abakuba batabazika bamenye obukongovule basiyaga naye kakati gwe bakuvumyeko buvumi olwo babyanga bali makomera bakwogeddeko kavumo buvumaka ne wekyanga kyango yalaka kasansi nga gwe boli kirini kuki bino bye tulimu bireeta balabe. You have to welcome the enemies. You have to welcome the enemies and act professional. Okay, you are talking to Mama Solo. So what? That doesn't qualify you to be pure. Wana abantu obalaba abakutegeera abayakutegeera bwe bajja ne boogera ku Mariamu akyagulanye ekigambo baga oyo si Mariamu gwe tumanyi nga tewennyonnyoddeeko. Ogenda n'osanga eyo nga waliwo emizina egyakutuuliza enkiiko. Bwejimalo kutuliza enkiiko emmondo n'ogamba kampiteko mu comment section osanga emmondo eyo etokota ngegamba gwe mmanyisi yono temwasamirira hawo n'ogamba alhamdulillah kati mba nfaaki gomanya emizina bijitwogeddeko wano ku internet batwogeddeko buli kigambo naye n'osanga eri omuntu takumanyi n'ogaate kati ono naga aptop gwe mmanyisi oyo kati nga nze nzirawo okulebukana n'emizina oli wakakasati tereera mu layini okole ekyakuleeta mu nkyukakyuka. There is nothing here like proving a point. So what? Tukuyambe tutia. You people, you have started this tendency of overqualifying yourselves, giving yourselves self-importance. You should stop it. Ateka akati nze ngenda kufuuka disciplinary committee ku internet one. Muleke batuvume bannange, muleke batuwayirize, muleke baba kunyampisa leka bakunyampisa. Baba kugaye gwoga bakatwa. You just say I'm the proud katwa. Simple. Inze nani Brenda Light we are proud banyampi. Kati twana obukawa. Wali osanze ko ngambuse mu erinyo because bampisa omunyampi.